Bannayuganda mwenna tubaaniriza naddala mu abantu ba Buganda tuli ku nsonga ya programu ekiri mu ddiiro. Ensonga eri mu ddiiro olunaku olwaleero y'ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Buganda, abantu ba Uganda, abantu mu nsi yonna babuuza Kabaka ali luddawa. Nange era mbuuza. Obuuzaani? Nze mbuuzanga ng'Omuganda muzzukulu wa Mugema. Tumaze emyezi 2-3 tutulaba Kabaka. Katikkiro yavayo n'abategeeza nti Kabaka yagenda kufuna bujjanjabi. Katikkiro yatutegeeza ate kyakola no kyali kirungi. Naye kati gwennyini ogambe giri myezi 2-3. Twandiyagedde okulaba ku kifaananyi kye. Ye Kabaka ali bulungi? Ali mu mbeera nnungi? Mwatandika ddi? Shiku mukama wange ekifaananyi kya Kabaka lwaki oyagala okirabako? Ekisooka obulwadde bubeera bulwadde. Gweoyagala ekifaananyi kyo kifulume ng'oli mulwadde. Si kyentegeeza. Kabaka si muntu wa bulijjo. Olw'okuba si muntu wa bulijjo. Era tebetaaga kulaga kifaananyi kya Kabaka ng'ali mu mbeera mbi. Ne balina engeri gye basobola waliwo ebintu bingi basobola okukola okulaga nti no Kabaka ali mu mbeera nnungi ffenna abalala ne tuguma. Ne bino kubanga nkirabye nnyo abakulu abamu mu Mmengo balina endowooza egamba nti no abantu twabagamba dda tebalina ekya Kabaka bakiveeko. Ne munda bange Kabaka muntu yatukwira ffenna abantu nawe omanyi mu Buganda ekifaananyi kya Kabaka n'ekitiibwa kyetumutwaliramu. So ndowooza abantu abasinga obungi ababuuza Katikkiro balabe ku mikutu mingi balina ensonga ate kituufu. Olwaleero Katikkiro ayanukudde ng'agamba Ssaabasajja akyali mu kufuna bujjanjabi. Ako kazito kiki? Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Nze kyenneebuuza nti naye bannange mwagalwa Katikkiro akole ki? Olwaleero asinzidde na mu lukiiko lwa Buganda. Kubanga ebintu byonna Katikkiro yonna gy'abadde ali yonna tuyinza okugamba tewabadde watongole. Naye ewantu ewatongole olukiiko lwa Buganda. Katikkiro avuddeyo munono olukiiko kintu kikulu nnyo. Bw'abanga ayimiridde mu lukiiko n'ayongera okugamba abantu ba Buganda. N'agamba nti bannaye abantu ba Buganda Kabaka mulwadde. Era ali bweru wa ggwanga ajjanjabwa. Mwagala bamatize, mwagala agenda ku bifaananyi ku kitanda gy'ali oba kuba mujjanjaba balyoke mumanye nti Abaganda. Abangereza King Charles emabega kaawo obuwangwa bwawukana. Era bwakabaka kubanga naye era abantu bali bayayanira bali bebuuza oba ki ekigenda maaso. Naye ffe tuyinza okufuna engeri gye tukikolamu naye nga tetutyobola kitiibwa na kifaananyi kya Kabaka. Naye kati eddoboozi erisinga erya Katikkiro ng'akugambye kubanga Katikkiro yalamulirako Kabaka kiba kitegeeza Katikkiro asobola n'okuba nga alaba Kabaka. Katikkiro ayinza okubalaba abalangira basaabalangi bayinza okuba nga basisinkana Kabaka ne bamulaba. Kati eddoboozi erivudde mu Katikkiro singa livaayo ne likugamba bw'ati kati oyagala kukkiriza lyani? Oyagala kukkiriza ddoboozi lyani? Erya Katikkiro ettuufu abantu ba Buganda munsobedde temwagala ddikkiriza. Kakati ani abaavaayo oyo abayogera? Kubanga njagala okutegeeza Kigundu ebintu biri bibiri bye tulina okumanya. Kati Kabaka alina okulabikira mu mikolo emeka mu bintu byemmanyi ebitongole gyandibadde esatu yandibadde alabikako ku lunaku lw'amatikkira yandibadde alabikako nyongererako ku mazaalibwa egyo ebiri ne mu lukiiko lwa Buganda okuggulawo olukiiko lwa Buganda. Kati ye omuntu wa bulijjo abuuza Kabaka yakimanyira nti Kabaka agulawo emipiira gy'ebika agulawo emipiira gy'amasaza agiggalawo. Guno omwaka leka nkubuuze kinene mu mazima guno omwaka Kabaka yakalabika emirundi emeka? Okimanyi ti n'empiira gy'ebika ensonga weeri sigamba nti nno Kabaka atudde mu lubiri bannange talabikako. Katikkiro wa Buganda okuva lwe ensonga zino ezakabaka okuulawo okuva lwe yavaayo n'ayogera eri eggwanga n'ayogera emyezi n'agamba bannaye Kabaka mulwadde. Tukkirize bannaye eddoboozi erive wa Katikkiro kubanga Kabaka mulwadde. Nagina emikolo kibalizi gy'ogamba gyennyini egy'amatikkirwa ebikola mu butuufu emikolo egyo gimukakatako naye ate njanono naye ate si gyegiri egimukakatirako ddala nti bw'aba alina obulwadde tasobola alina obuviirayo ddala najja kubanga
kati ng'omukolo ogw'olukiiko lwa Buganda Katikkiro Kabaka alina okugulawo olukiiko naye olukiiko lwali lukakatako nti Kabaka ne bwe yandibadde mulwadde ne bwe yandibadde naye nga mulamu oba lwali olukiiko oluggulirawo ddala mu 93 olwo olwaggulirawo ddala mu butuufu zino endala zakwejjuka era zisoboka okubeerawo n'abeerawo naye singa tugamba nti tasobodde kulabikako ku lukiiko lwa Buganda asobola okudelegati era kibadde kikoleddwa ojjukira ku misinde kati ebyo byonna biraga nti bannange abaliranye Kabaka bakkiriza nti Kabaka alina embeera gy'alimu ate era n'obubaka bwe bubajja naye tulibeeraliikirivu ku tekinologiya eno gwe tulina abantu kubanga abantu abadde bagamba Kabaka n'okumukubira akasimu n'ofunayo recording tetuganye fena tukkiriza nno Kabaka ayinza okuba mugonvu naye abamu ku ffe okututeekamu ebifaananyi bya Ssegirinya bye batambuza ku mitimbagano bikusanyusa saagala bifaananyi ate saagala kulowooza nno Kabaka ali mu mbeera y'emu neyani ne Ssegirinya naye kyenjagala kiri kimu Kabaka nkiwa asooka okwogera basobola omukubira essimu ne tufuna voice recording nga batuzaamu amaanyi Kabaka n'ayogera n'alamusa ku Buganda n'atukola ki n'atugumya ffenna nti nowaayi ndi eno naye essaawa yonna nkola kyogamba eyo tekinologi nayaga nga bulijjo wano tukola whatsapp recording wano audio naye ate n'ekirala kye tulina okujjukira mu byonna nti ebyo byonna weebiri waliwo ekintu kye bayita nti Kabaka asiima ekyo yaha kakati embeera ebiba natusobola okuleetamu endowooza yaffe negamba bannange yandikoze recording naye kiva mu kwagala kwe mu kusiima bw'anaasiima kiyinza okubeerawo naye kakati kibadde tekinnabeerawo naye nze kyeŋŋamba ebintu byonna byandibadde ebyo bwebityo naye nze kyeŋŋamba tukkirize eddoboozi ettongole kubanga lyeyogera ettongole lyerifuluma ettongole lwaki tetukkiriza ddoboozi ya Katikkiro lwaki mwagala eddoboozi mwagala ani aba ayogera naye Katikkiro jjukira ono Katikkiro nkimanyi era ekintu ekimu kyeteyanka ennyo essira bino mirimu gyo gyonna bwerufu ate obwerufu obusinga okubayo najjo naye emirundi egisinga zino sseme ezakoze zino ennaku 2-3 emabega ebadde pressure y'abantu okijja kuki ebadde pressure y'abantu abagoberera gino emitimbagano gino emikutu gino gyonna gino social media abantu babadde bamutadde ku pusho mayiga Katikkiro mayiga Kabaka era olwokuba nti nabo bayimbye n'ennyimba nno ssebo wawona mukadde yagamba nti nno yagendanga yakyayiranga nnyo Kabaka naye kati ennaku zino tewakyamunaye nze mu kulowooza okwange nti tuba tetuli feeyo eri Katikkiro kubanga buli kwogera kwonna Katikkiro kwabadde ng'asinziiramu mu bulanga oba ku nsonga yonna fe ababadde bagenda abagoberera ebintu by'emmengawo nga tusakira ddala amawe ne bwe kuba kibadde kinga asooka tubulira Ssaabasajja gy'ali akola ki alamula akyogera mubuliwa ate n'abakungu be fe ababeera era nomubeereyo ku byalo eyo oba abatongole be oba abagundi amawulire eddoboozi lye batutuusako libeera eryo nti Ssaabasajja kyenjagala tugonjoola omanyi abantu batandise kubuusabuusa ddoboozi lya Katikkiro okutuuka Katikkiro okuba nawe banne Ssaabasajja ali mu mbeera bweti nti tebabuusabuusa ddoboozi lya Katikkiro naye abantu tebagezaako okumuteeka ku standard gye yaseetinga ey'obwerufu leka nkulage bwe twali tugenda ku misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gino egiwedde gino omanyi wali wabulayo olunaku lumu Katikkiro bwe yabayo n'agamba nno Kabaka abantu abasinga basooka ne batolooza nno Kabaka yagenda ogikola ki nga bulijjo babadde akola naye wawulewo saawa ne bagamba kati Kabaka agenda akakodyo kabwe bagambye nti Kabaka tagenda kusimbula misinde temwandize abantu bangi abali baguze emituufu namwe tubamanyi mujja nga mutegedde nti Ssaabasajja gy'ali bakuba ebifaananyi bwe twandibagambye oba bandibagambye nti tajja kubaayo ne mukimanya wiiki namba temwandiguze ate temwandize naye nze mu bwerufu manyi nti no Katikkiro akoze bulungi lwakuba nti nno mutandise okubuusabuusa eddoboozi lye oba olw'ebyo bye mulowooza oba bye mulina mu ndowooza zammwe naye nga ye kyakoze kyekyo kirina okubeera ekituufu mu butuufu naye teebereza naawe Kikundu Katikkiro bw'avaayo n'ayogera ensonga enkulu n'agamba nti kubanga obwerufu batugamba Kabaka mulwadde tebatugamba kintu kirala kyonna
kubanga ekiriwo kikabaka tabuze nti oba Katikkiro kabaka batugamba mulwadde Katikkiro omundi ogwasooka yatugamba kabaka kubanga ali mwerufu nnyo yatugamba kabaka mulwadde ayina alaje si bulwadde mulwadde kati ku luno tumanyi alaje yakomyewo mu bukambwe nnyo oba kiki era kye yasinza otugamba gwe manya kubanga buli bwali bwerufu bwakitaawe twagala nedda obwerufu weebuli kakati olwaleero Ssaabasajja kabaka naye nedda sookolindeko mu mbeera gy'alimu asobola okwogera asobola okulamuza ku Buganda Banaye twagala okukimanya musimbe wakati Katikkiro yabagamba tugamba nno mu tajja kugenda nga yanukula kyekyo kirina okukola kubanga kati omuntu gwe twogera naye muntu ono kabaka wa Buganda muwulirize ono kabaka wa Buganda gwe mwagala twogerako kigundu oyagala Katikkiro buli anaagenda ku mutimbagano n'awandiika Ssaabasajja ali luddawa addemu ono agende mu bbaala ayogere Ssaabasajja ali luddawa Katikkiro amuddemu oli agende okumanya abantu ba wano tusobeddwa ne bwe yatugamba alaje era twakikubamu ebitundu tokijjukira nga tuwoza alaje simanya abikoze bitya byebiki ebyo twabyogera kakati olwaleero aveeyo atugambe kubanga n'atuvayo n'atugamba obulwadde bwonna naye ate n'ekirala dembe lyange okusigaza obulwadde bwange nojja mu ddwaliro nteekwa okubulira obulwadde obunyuma. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Batugamba Katikkiro yennyini yalangirira n'agamba nti nno agenze ku medical check-up agenze kufuna bujjanjaba medical check-up oyinza ogenda ne bakureviewinga ne bakucheckinga omubiri ne babuza dokita bw'ogenda wa dokita okukabira obukebezi yagenda ku check-up n'olwaleero ku lukiiko n'olwaleero mu lukiiko akugambye kati bw'aba yakoma kugamba nti nno yagenda ku check-up kati olwaleero avuddeyo n'akugamba mulwadde yajjanjabwa kati kimanye nti nno kabaka ajjanjabwa naye kyesaagala obuze bulwadde bumuluma nga abantu nze maliriza ensonga eno bwe nti abantu b'omutimbagano muleme kuteeka Katikkiro waffe ku bunkenke nga musinziira ku mutimbagano kati kabaka aliwa musinziira mu mabaala mu bivvulu Katikkiro mumuleke akole emirimu gye kabaka waffe obwebweru kyatugamba kyekyo maliriza nze nandiguze mugundi naye ate ekyenjawulo nti kabaka abantu oluusi nabo ddembe lyabwe kubanga kabaka public figure naye kyengamba nti kati bakkirize eddoboozi eribabuuliddwa ettongole balikirize naye nga ddembe lyabwe okubuuza nze sinikirinako buzibu abantu babuuze naye baanukulwe naye bwe baba baanukuddwa bakkirize ekibaanukuddwa ekikasa kibanga kyekitongole kiguno mukkirize ekitongole Katikkiro kyaba atugambye nga ne tukiriza bitongole lwaki oyaga tukiriza ekitongole kya Katikkiro ng'ate ebitongole ebiva mu gavumenti eyawakati oluusi tubibuusabuusa oluusi naye era tubibuusabuusa naye nga kubanga ffe tuli bannamawulire enjawulo eri wakati tuli bannamawulire ate tuli baganda eddoboozi kati ettongole tuliggyewa eritumatiza lirina kubeera lya Katikkiro ekitegeera kati tulikkiriza naye abantu era tujja bagana kubuuza ebibuuzo abantu babuuze ebibuuzo naye nze era ekinsanyusiza mu kino ekintu kyonna kyonna nti eddoboozi ebibuuzo bye babadde babuuza byanukuddwa eddoboozi lyabwe likoze eki Katikkiro alyanukudde kubanga kikundu asetaaga kumatira nina ekifulumye kyekyo oba matidde oba abamu naye kikyotamatidde mubadde mubuuza Ssaabasajja aliwa njagala ka audio sagala kifaananyi naye kyenjagala omanyera obuwangu 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 mweyale nnyo